Akatambi ka sister wa DJ Roja ak'obuseegu kabunye emitimbagano agono nagasingawo genzo okubeera nga ate nkutuusako essaawa eno yennyini naye nga mwasibye mutya kansubire nti no mwasibye bulungi yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza mujje baleko gyonna gye mutuusaako engalo mbasasirako mmwe abayita mu bizibu eby'enjawulo mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi amanya enzo Mumbejja Aisha Nasolo mbantuuse okubeera nga ate nkutuusako updates kyenkusaba kiri kimu mukwano gwange subscribing oteekeko n'akadde oleme okubeera nga ate omissinga out yes nenga ngenda kubeera nga ate ntandika n'okubeera nga twagaliza omuyimbi Sindi Sanyu amazaalibwa amalungi ag'essanyu avuddeyo ate wali n'atutegeeza nti olunaku olwaleero awezezza emyaka 38 egy'obukulu era nga tumwagaliza buwangaazi tumwagaliza buwanguzi mu buli kimu kyagenda mu maaso n'okubeera nga ate akola tunakijjukira nti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja ogwa Septemba ye ne Shiba Kalungi balinayo bbato kale n'olwekyo bannaye tugende ate tubeere nga tubawagira so nga ate ebyo nabyo mbitadde ku bbali y'omukyala Namayanja Priscilla azadde baby girl congratulations Namayanja Priscilla ye n'omwana we tebalina buzibu bwonna era nga bambi Katonda yeebale kubeera nga ate amusumuludde bulungi so nga ate ebyo nabyo mbitadde ku bbali ye Kabaka Mwanga kinajjukirwa nti emabegako maneja we yavaayo n'atutegeeza nga Kabaka Mwanga munnange we yabula wabula kino kyategeerekese nti yali stanti olw'akatambi kengenda okubeera nga ate nkulekerako Kabaka Mwanga tannabulako gyali mulamu talina buzibu bwonna wabula eno yali stanti munnange maneja we gye yakola ng'ayagala kwegamba Kabaka Mwanga afune attention y'abantu oba oliawo engenda kuba nkulekerako akatambi maaso kawo nga Kabaka Mwanga yennyini yeeyogerera titannabulako era gyali mulamu bulungi nnyo bulungi ddala so nga ate nga sineeyongerayo maaso mukwano gwange nkujjukiza Haji Mukisa Karim wali ku logwe wenna ayita mu bizibu eby'enjawulo obufumbo buganye emirimu gyayonooneka olina endwadde ez'enjawulo ezikwesibyeko oba ebizibu byonna eby'enjawulo onajjanjaba nga akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Qur'an era osobola okubeera nga ate omufuna ku nnamba y'essimu 0778929141 mwekwate tojja kubeera nga ate wejjusa so nga ate nawe wenna yeetaze ekifaananyi eky'omulembe ddala oba vidiyo ey'omulembe ddala aba Hypex Studios we bali ku Lulu bano basangibwa wali Najjanankumbi okulinaana Cobbins Motel era osobola okubeera nga ate obafuna ku nnamba y'essimu 0754192434 oba 0789343802 kati nno gwe wenna alina okwanjula oyina embaga oyina birthday party oba omukolo gwonna ogw'enjawulo beekwate tojja kubeera nga ate munange wejjusa yes so nga ate mukwano gwange ngenda kuba nsembyayo eggulire lino eyikutte wansi ne waggulu olunaku olwaleero ku social media platforms ez'enjawulo era nga siri amulala wabula lyono sister wa DJ Roja ategerekeseko nga Christine Nampeera ono munange we twogerera ali mu kutrendinga oluvannyuma lw'omuntu omu okubakwata ku katambi nga bali busy mu kye twandiyise okwepiica ye ne boyfriend we nga munange bali mu kaabuyonjo si byangu n'akamu n'akeddagala wabula ng'ono bambi avuddeyo ne yeetondedde mikwano gye bonna famire ye sakate n'ono boyfriend we era yennyini gwe yabadde naye munnange naye amwetondedde yeetonze n'agamba bannange asaba mu musonyiwe era n'asaba abo bonna abagenda maaso n'okubeera nga ate batambuza obutambi bwe nti bannange mulekeraawo kubanga essaawa eno kyalimu kwegamba ebirowoozo by'alina byakubeera nga yetta aveewo bambi mukazi watu si byangu n'akamu n'akeddagala ewabula nga bannange tukubiriza mwenna buli kisa amanyi nti no oli celebrity ebintu ebimu bye mukola mubeere nga ate mubyegendereza mukimanye nti bantu bangi nnyo ababatambulirako era babalondoola buli wamu we mudda gw'oyinza okuba olina by'okola ng'omanyi nti nno teri akulaba wabula ekituufu kiri nti all eyes on you gwe ne wooba tolaba abantu nti bakulaba ky'oba omanya nti nno bakulaba era bakuliko era bakulondola kale nno banaye twegendereza ebintu ebimu bye tukola senga ono akatambi ke kaabadde mu simu twandigambye nti oba oli yabbye essimu oba n'akola atya wabula waliwo omuntu eyatutta obudde bwe najja nga abalondoola era ye butereevu n'agenda mu maaso n'okubeera nga ate akwata akatambi ako tetujja kubasalira musango kuba tetuli Katonda naye nga si byangu n'akamu n'akeddagala mwabansaba akatambi ekituufu kiri nti sobola kubeera nga nkateekawo waneeno olw'ensonga nti YouTube oba social media platforms ezimu ez'enjawulo tezikkiriza bintu bineeno kubeera nga ate munnange tubiteeka ku mitimbagano kale nno sobola kubeera nga nkakulekerako waneeno naye nga ngenda kuba nkusiibula essaawa eno yennyini toseetuka subscribing nga gwatanaba teekako akadde oleme okubeera nga ate missing out updates. Goodbye for now. Junior, ontegedde? Ontegedde? Iye,
Kutegedde naye wakuwansuwa. Omanyi nti baakulanze mbu wabula. Ku TikTok yonna baatugambye wabula. Janjera imoja yabikola. Naye okimanyi nti mbadde mpweddemu omutima ngamba omutima gumenyese ne ngamba akaana kange nga nakaagala wadde baakaŋŋaana. Nenkaba amaziga muno ne ngamba bane Junior yabuze Shiranga ngamba Junior gyali tofaayo naye nga sikakasa paka olugambye nze njagala Junior mpulire ku maloboozi ge. Oh my God! Alali! Mukwano nze gyendi tewera aliikirira. Ogenda kuddayo gye Kampala kati? Ndakuddayo nkya. Kankwagaliza buli kimu kitambule bulungi. Amiina ma. Baakuŋŋaana ne ngamba kampanike naye tujja wange tofaayo tujja sisinkana osubwa ki naye mutuufu ze nkwagala nnyo lwakuba imoja munaye simanyi tofaayo tujja kukwatagana with time tofaayo okitegedde muganda wange Judi okitegedde bayi maama wange kale mukwano tujja kwogera tofaayo kale dia Makazi wange ekadata mukwano naye kasita omuwulizzaako neyanzige kunzikakanya mutima mwana ba maama mwebale nnyo mwebalire ddala nga wenna atawaanyizibwa amagini oba endwadde ez'enjawulo ekyeyo kikalubye oyagala kugenda ku kyeyo wabula nga viza egaanye ebintu byesibye oba obufumbo buyuga kankwanjulire Haji Mukisa Karimu omusomi w'edduwa agenda okusumulula byonna ebyesibye akuggyeko ebisiraani asangibwa Bujuuko Mityana Road era ng'ajjanjaba ng'akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Qur'ani amwetaaze mukubire ku nnamba y'essimu 0778929141 nga ne ku mukutu ogwa WhatsApp kwali butereevu tinno sangula amaziga omunoonyeeko tojja kwejjusa